amaaso embiranye yabadde wano mu Kampala Center wulira Alan Sewanyana ng'ogamba tuulako wansi Alan Sewanyana bamugobye Medad Segona bagobye Joyce Bagala tebagimuwadde Alozias Mukasa tebagimuwadde Kazibwe Bashiri eyo ye kadi gyotasobola kugamba nti bambi babu lisiti lukangaga lwe balonze kati tunuulira Kampala Kampala omukyala Shamimu Malende bamuwadde kadi naye baswapinze kuba wabaddewo embiranye wakati wa Shamimu Malende ne Zahara kati tunula wansi wano Makindye West simanyi lwaki tebagadde munyeeza nva mu kadi za banno tibayagadde munyeeza babadde ku kifo kimu wali anti kakati olaba ekibiina ekyo bamukubirayo nga ate bagati abantu babi nze I think wano ekibiina kya National Unity Platform kiwa credit tekisuula muzannyi mulungi owaaye twamulaba ddi nti mulungi nga bwakoze mu kesisi waliwo yabuuziza nakoze statement yemu nangamba Segona mubi yatuuka n'okamula otuzzi mu jjinja tuba omusajja ng'akaaba amaziga naye Segona kugira enjagala otunulire Kawempe South Kawempe South ogiraba ayina kadi gwe bagiwadde Kawempe South omusajja ayitibwa Roy yabadde na buli kyetaagisa era wano buli abadde agamba nti no sente ze zibadde zikola ennyo mu kalulu kano tuddemu turevising kuba wano Roy yabadde asinga Nyanzi sentamu amaanyi kati wano kitegeeza nti kaadi zino zabaddemu negotiation power nga muyina okutuula mu kkaanyi ani alekera munne naye mulimu nange muleeteeko ngende ndyeko ati kale twatwalwa naffe nakale twali kale tubadde ngaera ffenna kale nako mwekali kangi okuva mu government zone ezesigika Roy bwetugeraageranya kale bwetugeraageranya Honorable Segona n'ono gwe baawadde omukulu omuyimbi ane gundi Mathias Walukagga bwe tunagenda mu gundi mu palamenti anti kakati mu palamenti tugenze mu byamateeka bw'oba otunuulira ensonga za kadi mu kibiina kya National Unity Platform kizzeeyo ku kibiina kya NRM enkola gye bakolamu sisitimu yaabwe nti ebyobufuzi bino birina engeri gye bimaaringa nti bano basongamu bali olumwe mugira mwekka abajaasi mwenna muyingidde gundi mwe mufuga gavumenti kati naawe bw'onaatunuulira wano ojja kwesanga ng'abayimbi be beefuze kaakati bannabitone bayingidde gavumenti anti kati nze nkugamba kakati ku luno kankuwe ate ku kijja oneekwasaayo tuyina Nina Rose bamuwadde kaadi omukyalo omuwanvu ono Nina Rose bamuwadde kaadi bagiwadde Walukagga bagiwadde Geoffrey Lutaaya abo bonna bali muki mu industry bagiwadde Hildamani waliwo tufunyeko n'example nti Geoffrey Lutaaya already abaddeyo ne Hildamani abaddeyo impact gye tufunye ate nga Hildamani abadde tagenda kufuna mu parliament Hildamani abadde alina okukomawo yeewombeeka ennyo kuba bafoolinga apaati n'omukulu ku nsonga za copyright awo waliwo ebigambo we byawanyisiganyaawo akombadde sikamanyi obadde tokamanyi yavaayo n'omugezi naawe ogezi wala Wakiso kati olaba Wakiso oyo ye beti Ethero na Luyima kale Ethero ekimuweesa kadi sinti akoze nnyo kuba nze ndi mu Wakiso muzoganyi muzoganyi tusoja Ethero sinti akoze nnyo naye abadde ayogerera nnyo ekibiina ogenda kukola ki okujjako okwogera nti kakati mutukolere kino bwe kiba kizze ne kijja bwe kiba kiganye kuba togenda salawo nti sente ziralizingibwe zigende Wakiso bakole kino omuntu atayogedde ku fulo ya parliament omulala gwe bawadde kaadi naye ng'ate ku ground munnanga abantu oluusi bamutegeera
ye Serukenya bamutegeera ebisookebwako kyendaba wano nti ababaka twanditegedde bintu ki ebisookebwako omubaka byalina okukola yategeera okufiirwa yategeera emikolo n'amanya nti kakati ku bantu bange omuntu wabeera n'omukolo yeetaaga kino ekisookebwako nga kyo tikirina kubulawo eyo n'abikolako Bugenya lekeraawo okubuza ensi omubaka talina kutegeera kuziika gusi mulimu gwe abadde ayambira abantu ebisookebwako ebijja mu nsimbi zo z'ofuna togenda kukola oluguudo ojja ddwanjulayo wa mu paalamenti ne bino ebisookebwako nti tenti nzirina tugabane emizindaalo gy'okwogererako wano ebyangungu mbirina ebyo bwe bikulemanga ebyo n'otabitegeera wiikendi yitako mu kyalo toyitayo buyisi gendayo n'endokwa Semaganda naye wano kalulu kano aliwa Semaganda bamuwadde Zahara ate kati olaba ono Zambale Horacio Mukasa kaadi eno yagijje mu mannyo ga mpisi I think Nansana bw'oba obadde otunuulira si mannyo bw'okizaayo wali mpa contribution ya Zambale olira bw'okizaayo wali walukaga oba osobola okitegeera bw'osuusuuta omukulu sebo owaye Alozias Mukasa genda yukuziiki Alozias obuzibu bwa Alozias abadde muzoganye eno mulungi ng'alaga mukama we nti omulimu ogukola naye ku ground taliyo taliyo baatidde kusuula kalulu taliyo kati ono omumbejja ajja sobola mumbejja nasolo ajja kusobola okugira lwakuba luli abantu baali tebamugira olw'omuyaga ogwaliwo yayambalanga gomesi nga mulimu ebimyufu n'ebya kiragala ne batamutegeera bulungi kati katulayo waana ajambala yonna nga myufu oba banaamutegeera naye National Unity Platform yabadde eronda ba flag bearers bataddewo ennaku mmeka ennaku 2 ezo bw'oba olina okwemulugunya kwonna bw'oba olina siri bulungi mu nnaku ze bataddewo there are 2 days ze balina okukozesa akakiiko kalondeddwa bajje ekitundu ky'eruwero bakironze bulungi Lutamaguzi bamuwadde kaadi bw'otunuulira ekitundu ky'eruwero tusooke katikamu gundi katikamu constituency north bataddeyo Sekabira Dennis I think Sekabira ali okay nono bamunanika county sekitole honorable naye babadde tebasobola kumunyenya nakaseke gwenjagala Kaseke uno wano Alani Mayanja oyo naye vice chair Kosase mu mutwala wa musajja wa mukama wange Alani Mayanja amwagala nnyo Kayanja Geoffrey okay so kadi bwetyo bwe yatambudde mu kibiina kya National Unity Platform olukala lwafulumye abataweereddwa kaadi tebaweereddwa kaadi akakiiko akateekebwawo ensonga kagamba nti nno katunuulidde buli kimu era olukalala luno lwakoleddwa n'obwegendereza Segona ye yannumye naye ndowooza Segona akulumira ki n'engeri gy'abadde addamu abakulu Segona okumweguya okuyitirivu naye nga tamanyi nti abasajja bali bamulinako akakuku sayidi eri nakugamba nti one tunuulira ebyobufuzi bya Uganda National Unity Platform eri ku process ey'okufulumya DP yonna abajja mu DP block kubanga bano beetwa in fact bali threat tumanyi already bajja bali gundi ba seniors anti obuzibu kwe butamanya nti wano si wawo oyagala ofugirewo n'omusanga mu mageti ga Semaka omanyi lwaki Nambooze obadde tusobola mukubako kalulu ye yamanya na acknowledginga ne president yamanya nti amanyi naye n'amanya nti kaakati osinga Nambooze okwagala mpuuga Nambooze ayagala mpuuga kuba bwe baba bakwata ne babasiba naye mukasita yagira n'afooliga paati n'omukulembeze oganye omukulembeze nze kyakoba
Nunyeche enkoba. Lukyako yanno olwampooga ne munne. Muhammad. Muhammad almuwanda lulusi. Amukulu lwaki bamuwanda olulusi? Lwaki omanyi agenda najja na